أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد tumwebaza owekitiibwa allahu subhanahu wataala nanyini buyinza oyo allah tabaraka wataala kyatutaddewo kubanga tuli balamu n'atuwa omukisa ne tubeerako mu abo abakyassa nga bangi wenjogerera essaawa eno tebakyalina mukisa ogwo. Tusaba allah jalla waala atukumire omulamu bwaffe tubukozesa ebyo byokka byatwetaagamu, ate ne baana abatuuse atujjule nga tuli abasiraamu abannamaddala abakolera ku mateeka ge, abatambulira ku buufu bw'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama bwe yaleka. Baganda bange ab'ebitiibwa mbalamusaako n'ekiramuso ky'owekitiibwa allah kyeyatukwasanga abasiraamu ti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omusomo gwaffe biidhinillahi tabaraka wa taala mu ddakiika enfunze mugenda kuba kutambulira wansi aya z'owekitiibwa allah tabaraka wa taala eziri mu suratul hujurat. Allah jalla waala mweyatendekera abakkiriza empisa ez'owaggulu zebateekeddwa okubanga batambulirako, butya bwe balina okweyisa bo n'omubaka waabwe, butya bwe balina okubanga bakwata ebintu. Allah jalla waala yaggulawo essula eyo suratul hujurat nga ateekamu okukoowoola okwenjawulo, ng'okukoowoola okwo buli muntu yenna baba akuwulidde ng'agwa mu muteeko ogwo ateekeddwa okubanga awagala amatu ge n'agajjamu buli kamu kayinza omuziyiza okuwulira asobole okutegeera kiragiro ki omutonzi we kyagenda okumugamba. Agamba ya allah jalla waala ti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi. Awala nayagadde aya ezo twejjukanye nazo nga nze kennyini nzejjukiza nammwe muzejjukiza. Aya esoose owekitiibwa allahu subhanahu wa taala agambye abakkiriza nti abange mmwe abakkiriza, la tuqaddimu bayina yadayi llahi wa rasulihi, temugezaako ne mubeera nga mukulembera mu mbeera z'emirimu, mu mbeera z'ebigambo byammwe, yani temugezaako kukulembeza ekigambo kyo ku kigambo kya allah n'omubaka we. Togezaako kukulembeza allah ng'alagidde ekikola kikolebwe n'okola ekikyo n'olekawo ekya allah n'omubaka we, tokikolanga mu bulamu obwo. Era omukkiriza omutuufu aya eyo ateekeddwa okubanga agitegeera, agiteeka mu bulamu bwe, an la yataqaddama bayina yadayi llahi wa rasulihi, okuba nti takulembera, tagezaako kwawukana ku kigambo kya allah n'omubaka we, togezaako kubeera mu maaso wa allah n'omubaka we. Allah babanga agambye nti tukoma wano, togezaako kweyongerayo. Allah baba alagidde nti tukole kino kyoba okola, mwagaana nti kino tekikolebwa tokikola. La tuqaddimu, bwobanga okakasa nti oli mukkiriza, kubanga aya etandise nti ya ayuha alladhina amanu, bimaana ya man amantum billahi rabba, abange mmwe abakkiriza nti allah ye mulezi wammwe, wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama rasula, era nga mukkiriza nti ne muhammadi sallallahu alayhi wa sallama mubaka, wa tu'minuna bil yawmil akhir, era nga mukkiriza n'olunaku lw'enkomerero, wa bil hisaabi, nga mukkiriza nti waliyo n'okubalibwa. La tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasuli, temugezaako ne mwawukana ku kigambo kya allah tabaraka wa taala n'omubaka we. Agambe nti la tuqaddimu, temugezaako ne mukulembera, temugezaako ne mukulembeza ekigambo kyammwe ku kigambo kya allah n'omubaka we. Wattaqullah,
era Allah natukubiriza mu aya eyo nti wattaqullah, mutye Allah tabaraka wa taala. Mbanga mukakasa nti muli bakkiriza nga babakowodde, ittaqullah, mutye Allah tabaraka wa taala mu mbeera y'obutakulembeza kigambo kyo ku kigambo kya Allah na mubaka we. Olwaleero omwana Adamu for example bamugamba nti busiraamu ekintu ekyo mu ddiini tekiriimu kizuule, nakugaa naye sebagundi nga ndaba yakikola, naye gweolaba ote kirimu kabiiki, kirimu kano si kalungi, kino si kirungi. N'atandika okuleeta okufalsafa, n'atandika okuba nga ateekawo ebyekwasa ebyenjawulo okusobola okuyimirizaawo ensonga gy'amanyidde ddala nga akakasa nti mu ddiini y'obusiraamu teriimu. N'atandika okusala pulaani okusinziira ku kwagala kw'omutima gwe ayimirizeewo ensonga nga awamu n'ekyo Allah n'omubaka we tebagiragira. Ya akhi la tuqaddimu, togezaako kukulembeza kigambo kyo ku kigambo kya Allah na mubaka we. Omubaka Allah bwabanga aga nti alyawma akmaltu lakum dinakum, abanga olwaleero eddiini yammwe njijjuziza, tewaliwo kirala kyetuyuliriza. Omubaka bwabanga atugambye nti man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, omuntu yenna aleeta n'azuula mu ddiini yaffe eno bwe kitabaddeemu fahuwa raddu, tukimuddiza. Kati Allah tabaraka wa taala buli kyonna kyogenda okukola mu ddiini gezaako olabe nti Allah yakiragira n'omubaka we. Ate buli kyonna kyogenda okuleka mu ddiini gezaako kakase nti Allah yakikola ki, yakigaana. Togezaako kubanga obeera mu maaso ga Allah n'omubaka we, togezaako n'oga nti Allah yakkiriza nga ate teyakkiriza, era togezaako n'oga nti Allah yagaana nga ate teyagaana. Olugenda kubanga okulembedde Allah n'omubaka we. La tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi wattaqullah, mutye Allah tabaraka wa taala. Olwe munaaba mutidde Allah olwaki inna Allaha sami'un alim, olw'ensonga Allah tabaraka wa taala sami', awulira ebikolwa byonna bye mwogera, abiwuliriza. Sami'un, buli kyonna kye mwogera nga abaddu akiwulira, buli kyonna kye mwogera ne bwe muba mukyogedde mukaama akiwulira. Wa sam'uhu laysa ka sam'ina, okuwulira ako tekulinganga kuwulira kwaffe. Fahuwa muhitun bikulli al-aswat, awulira amaloboozi gonna. Alimun bikulli lughat, amanya ennimi zonna. Fahuwa sami'un, awulira Allah tabaraka wa taala oluwulira oluteefaanaanyirizaako oluwulira lwa bitondi. Awulira hatta omusinde gw'ensanafu enzirugavu mu kiro ekikutte enzikiza ku lwazi oluddugavu mu ddungu, agulira omusinde ogwo. Teri mulala ayinza kuwulira nga Allah subhanahu wa ta'ala. Awulira okusaba kw'ebitonde byonna, awulira ennimi zonna, awulira ennimi z'ebitonde byonna Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha sami'un, Allah awulira byonna bye mwogera. Abaganya okukulembera ebigambo bye baba ayina ekigambo kye kyeyayogera, n'omubaka we ng'alina ekigambo kyeyayogera, kyekiteekeddwa okusooka okutunulwamu mu bikolwa byo. Olina kyoyagala okukola, sooka obuuze Allah yagamba atya. Omubaka sallallahu alaihi wasallam ensonga eyo yagyogerako ki? Enno bw'onooba okoze bw'otyo ojja kuba ofuuse omukkiriza owannamaddala. Innama okusooka okukola n'olyoka onoonya obujulizi obuyimirizawo kyokoze oba tokoze ng'omukkiriza baateekeddwa okukola. Omukkiriza asooka kubuuza bujulizi obulagira ensonga egenda okuyimirizibwawo, n'alyoka akola oluvannyuma lw'okufuna obujulizi. Kale nno nabwe ekityo wattaqullah, mutye Allah olw'ensonga Allah oyo abagamba okubanga bumutya sami'un, awulira ebigambo byammwe bye mwogera, alimun, ate amanyi n'ebikolwa byammwe byonna bye mukola bitegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo ne aya esoose Allah tabaraka wa ta'ala mwatendekedde abakkiriza empisa entuufu ze balina okuba nga beeyisaamu wakati waabwe ne wakati w'omutonzi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala, era ne wakati w'omnabbi waabwe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yaddako owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala n'agoberezaako ku aya eno eyawaggulu, naye era yagigoberezaako teyagenda bugenzi mu maaso, yaddamu n'akowoola n'agamba atya nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabiy, temugezaako ne musitula amaloboozi gammwe waggulu w'eddoboozi lya nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kikyatuyigiriza Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eyo tutubeere bampisa n'omubaka waffe sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bwe babanga balina ebigambo by'omubaka bye batusomedde nti omubaka yagamba eddoboozi lyo libeere wansi, kati omubaka taliiwo, kyokka aya ye ekyakola
bwe tugenze Madina ne tutuuka mu kifo wetulambulira tetwogererawo ddoboozi lya waggulu wadde nga omubaka takyayogera naye tumuwa ekitiibwa wadde nga yafa tusigala tumuwa ekitiibwa tetuwogganirawo tetumala googerayogera bwe tutuuka mu hadratihi waali sallallahu alaihi wasallama tusigala tumuwa ekitiibwa newankubadde nga Allah yamujjulula bwe tuba tuli eno nga balina bye batusomera nga abakkiriza batusomera ahadithi z'omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallama tuteekeddwa okubeera ab'empisa nga batusomera hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallama la tarfa'u aswatakum temugezangako kusitula maloboozi gammwe fawqa sawti nabiyi waggulu weddoboozi lya nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam omubaka bw'aba ayogedde teri mulala gwe kutukkiriza kwogera omubaka bw'abanga ali mu kwogera teri ddoboozi lya mulala gwe tukkiriza totuwa magezi ku bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam bw'abanga ayogedde okujjako ky'oyinza otuwabula nti yali ategeeza kino naye okubanga otujja ku bigambo bye tetukukkiriza la tarfa'u aswatakum temugezaako kusitula maloboozi gammwe aya eno erimu ebintu bingi erimu okuba nti nno gw'ositula eddoboozi lyo ng'owa entegeerayo ku bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam eyawukana n'ekyo kyennyini omubaka sallallahu alaihi wasallam kye yali ategeeza oba ositudde eddoboozi lyo ku ddoboozi lya nabbi yali ategeeza kirala ng'oga nedda omubaka alabika yali tamanyi simu kati etambulirwako ensi singa naye aliwo kati yalibadde kati akyusaamu mu bigambo kalla wa alfula ositudde eddoboozi lyo ku ddoboozi ly'omubaka sallallahu alaihi wasallam towa magezi go ng'olwali mathalan waliwo ahadithi nnyingi ng'oluusi tezikwatagana na ntegeerayo gwe mu kaseera ako muntegeerayo otya oyinza okubanga okusoma kwasoma eddiini bye bagenda obikunnyonnyola tosobola bitegeera nalayo omuvubuka omu omusajja awo babadde bamugamba kubikwatagana n'okugaba emmaali y'abafu naye kalakasa ssebo muvubuka mbu musiraamu balina amannya g'abasiraamu naye setumanyi oba basiraamu mbu naye namulabye ng'akambuwala emmaali yange gye neekolera ne muva eri ne mujja mumpa amagezi n'omutunuulira billahi alaika n'owulira okisungu ali bula okutta nokakati billahi wasoma ki ku ddiini lwaki totula wansi n'osooka osoma n'otegeera Allah jalla waala yagaba emmaali alina omwana mu baana bo akulinako oluganda takulinako oluganda takwagalizangako kibi kati butya bw'oyinza okugamba mbu bano abazze okugaba emmaali osobola gw'ofudde n'okufa ogenze bw'obanga okyali mulamu teri muntu asobola kwetantala teri seeka teriyo muntu yenna asobola kuva eri ajja agambe mbu agenda kugaba mmaali kuba wali mulamu weetegerera naye oluvannyuma lw'okuvaawo tetugiyita mmaaliyo kubanga gwe ofudde era singa ebaddeyo twalikozese nayo naye olw'ensonga y'okuba nti ofudde tekyali mmaaliyo maali y'abasika tukigabira bano abasika kati ng'avaayo ng'agamba mugamba nti ebintu byenneekola mbu n'olaba abantu n'okola emmaaliyo billahi alaika gwasoose okukola emmaali abagagga bali mu ttaka nga tobatuukanga mu bukongovule naye bali mu ttaka baleka ne bye baleka tebikyaliwo mu dduniya terina abamanyi kati gwe obugundi obusentesente bwolina obukwewazaawaza obuve ku bigambo otuuke buyisa mu Allah n'omubaka w'amaaso muganda wange nkulabula gwamu gwe ayayogedde ebigambo ebyo vayo wetondere Allah tetujja kugamba nti wetondere abasiraamu kubanga si be bassa etteeka eryo vayo genda wetondere Allah n'omubaka we sijja kugamba nti vayo genda utuula wekka weekaabire kubanga ekigambo kye wayogedde singa wabadde omanyi kuboneka nkakase nti wabadde tomanyi oli mu buyabuya ku nsonga eyo genda osome ate omala otuule wansi wenonyeze Allah kyekyokka ekikuwonya naye wabanga wabadde omanyi oba obusiraamu wabuvuddemu singa wabadde omanyi n'ogandi n'okikubako ekifuba obusiraamu oba wabuvuddemu idhan tetugezaako okukulembeza bigambo byaffe ku bigambo bya Allah n'omubaka we kainan man kana kubeeraani tetukukkiriza kukulembeza bigambo byontegeera wasoma ki tetukukkiriza kukulembeza ntegeerayo ku bigambo bya Allah n'omubaka we ittaqullah tya Allah tabaraka wa taala fenna tutya Allah tabaraka wa taala agambye Allah tetusitula amaloboozi gaffe waggulu w'eddoboozi lya nabbi baba yagala tetulina gwe tuwuliriza mulala kasita amala okwogera gwe bigambo byo byesigalize totuwa amagezi ku bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam ekyokubiri kye yatuterekanga abakkiriza wala tajharu lahu bilqawl tetugezangako omubaka sallallahu alaihi wasallam ne tumwatuukirizanga tumuyita Muhammad oba bw'oba obadde oyogera nogamba ono Muhammad n'ototeekako sallallahu alaihi wa alihi wasallam la
betuba tumuyita oba betuba tuli mu kumwogerako tumwogerako nga tukulembeza ekitiibwa ti nabiyuna Muhammad oba owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetumalaga mu kubawo bukubi ti Muhammad era ndaba abamu babaseeka bakola ensobi eyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad la ya akhi oyo nabiyuna nabbi ayina ebitiibwa bye Allah bye yamuwa ekigambo bwe kiba tekikutolose butolosi togezaagako kumuyisa buyisa bwotyo mukamwa si kitaawo si ani si jajjaawo oyo mubaka wa Allah tetumalaga muyisa mukamwa betuba tumwogerako tukulembeza kitiibwa owekitiibwa ashraful khalq ebyo bino bwobuyoga tukutegeera kati lwaki omuntu kubirawo bwotyo kuba ba Muhammad tulina bangi abeetuuma amannya gamufaanana ku byalo ye wanjawulo bwe tuba twagala okumutegeeza tuga nti nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ate ntumanyi tumusalira so kale nno nabwe kityo la tajharu lahu bilqawl tomalaga mukubawo bukubi mu bigambo kajahari ba'dikum ba ngaba mweyita Muhammad Musa la sibe tuwe tumwogerako owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama tumwogeranga tukulembeza kitiibwa oluvannyuma ne tuzaako erinnya lye tetugezangako ne tumalako mukubako nga ffe be tubyekola anze bw'ova eri n'opita Quraish ntunulayo nenkola kitifa nayo kuba erinnya lyange kitange lye yantuuma oba bw'oŋŋamba nti Quraish mutabani wa Siraaji ntunulayo butunuzi sifa nayo kuba lye erinnya lyange ompadde ekitiibwa sina ne kyenkunyiigiramu naye okuva eri n'oyita omubaka sallallahu alaihi wasallam wanjawulo alina eddala lyanjawulo Allah lye yamuteekako tetusobola kubanga tumukoowoola oba tumwogera mu bigambo byaffe nga tumuyisa buyisa linnya lye mukamwa ng'aboogera ku muntu omulala nga Muhammadi w'oku kyalo kyewammwe nedda ssebo agambye Allah tabaraka wa ta'ala an tahbata a'malukum ekyo nno bwe munaaba mukikoze ekyokusitula amaloboozi gammwe n'ekyokumalaga muyisa mukamwa otera okulaba obuvubuka obumu bukola wano busho ku TikTok tokutokani bwakola kasho natandika gamba oyo Muhammadi yagamba nokatunu nogali gwoyogerako omumanyi gwoyogerako omutegeera billahi alaika singa ng'obadde omutegeera kyova olaba nti omuntu obutamanya kintu afuuka omulabe waakyo singa omutegeera gw'oba oli mu kwogerako kyali kulemeredde n'okuyisa erinnya eryo mukamwa olw'obuzito bwalyo idhan arrasulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama betuba tumwogerako tukulembeza ekitiibwa ate mu mbeera ya mpisa lwaki nti emirimu gyaffe singa tuba tetukoze beekityo kisobola okufuuka ensonga y'okufa kw'emirimu gyaffe gyonna gye tukoze wa antum la tash'uruna ate nga temumanyi gifa nga tomanyi tuka yawma alqiyama naga Allah naga toyinaayo omubaka wamwogerangako nga tomwogerako mu mpisa yamaliriza owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala aya gyensembyayo yamaliriza ng'aga nti inna alladhina yaghudduuna aswatahum inda rasulillah yali awaana abakkiriza paati emu abalina empisa kutulabira abakkiriza ab'empisa yaghudduuna aswatahum inda rasulillah bakkakkanya amaloboozi gaabwe fi hadratihi sallallahu alaihi wasallam mu kaseera nga bali ewali okumpi n'ennabbi sallallahu alaihi wasallam temamala goyogeza bwe yali ng'akyali mulamu ababeeranga okumpi ne waali basahaba ba Abubakari baani bayogeranga mpola tebakubira wali lwali tebakubirawo olwogo abadan ne bwe tuba tugenza okumulambula olwaleero we yaziikibwa tetukubirawo olwogo la betutuuka waali tuba beewombeefu wallahi abamasheekh Allah be yawa abaasoma mulimu Sheikh Huwaini namulabako olunaku lumu bamutwala Allah nga amaze okuba nga amugezesa ne bamusalako okugulu bamutwalira mu kagaali n'afuna chance n'atuuka ewali nabbi waziikibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatuukawo wallahi namulaba mu bukakkamu bw'ekitalo neyewombeeka nakkakkana ng'oyinza okulowooza nti gwali mu kukolera bw'atyo waali amulaba abo be basajja abaategeera omubaka sallallahu alaihi wasallam naye ffe tumalaga muyisa buyisa mukamwa titwogera bwogezi abadan mazima abo abakkakkanya amaloboozi gaabwe n'emibiri gyabwe ne beefuuka bakkakkamu mukubu nga batuuse ewali omubaka sallallahu alaihi wasallam sawaun mulamu oba nga taliiwo wadde ng'otuuse bwe bamuziika okkakkana n'owa ekitiibwa ayali awangalirawo yaziikibwawo omuwa ekitiibwa
kubanga teri amufaanana wansi wa njuba. inna alladhina yaghudduuna aswatahum inda rasulillah, mazima abo abakkakkanya amaloboozi gaabwe inda rasulillah, nga bali okumpi ne wali omubaka sallallahu alaihi wasallam, ulaika abantu naabo alladhina mtahana allahu qulubahum bittaqwa, be bantu Allah jalla wa ala be yagezesa mu mitima gyabwe n'ateekamu okumutya. Kabonero kakutya Allah okubanga okkakkana, kubanga oba mweyombeefu buli bwogera ku mbaka sallallahu alaihi wasallam, buli bamwogerako bonna bamwogeddeko mu byafaayo, n'olabira ddala nga n'oba mwampisa n'oba muwombeefu, kabonero akalaga nti otya Allah tabaraka wa taala. Era Allah jalla wa ala yakwogerako mu aya eyo, inna alladhina n'amala n'agamba nti lahum maghfiratun wa ajrun azim, ekyo nno kigenda kubaweesa okuba nga basojubwa amazambi gaabwe, ate Allah abeere nga abawa empeeri y'amaanyi. Ab'ebitiibwa, saba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atteekemu abo abagulumiza omubaka we sallallahu alaihi wa alihi wasallama, era ne musaba Allah tabaraka wa taala atuteekemu abo abakolera ku bikolwa byale ku sunna ze sallallahu alaihi wa alihi wasallama, abalwanirira sunna ze kubanga ziteeka mu nkola. Era tusaba Allah tabaraka wa taala atuteekemu abo abamugoberera luta ku luta, kigere ku kigere, ate atuyingize waliyingira sallallahu alaihi wa alihi wasallama yawma nalqah innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.